Brenda's School of Beauty welcomes you all to equip you with the knowledge and skills that will help you succeed universally, offering courses in cosmetology or skin treatment, which is a very competitive course and will help you become self-employed. The course will also teach you how to treat people with HIV/AIDS, broken bones, skin affected by cosmetics, persistent acne, diet, and so much more. Come and train with Brenda Mkisamgaga or bring your child for this opportunity of a lifetime, which will help you become self-employed and employ others as well. And because there is a very huge market for skin specialists, you can open up a job across the country anywhere, since so many people are suffering with skin problems all over the country. Brenda trains people regardless of age, and training is open to everyone, including the married. The school also offers both morning and evening classes and will train you to become women and men of valor. For more information, contact us on 0779 001719 or 0701 100246. You can also visit us at Mabirizi Complex Level 1. And if you have skin problems and you would love to detoxify your body when on medication, or you are looking for natural body products and anti-aging creams, Brenda Mkisamgaga, the skin specialist, will cater to all your needs. And remember, Brenda as a specialist advises you to keep a natural skin. Brenda Beauty World also focuses so much on ethics, professionalism, and integrity. Brenda School of Beauty, changing lives, changing the nation, and changing the world. Nyo ate kati ngenda kukola ebintu nga bya mulembe nnyo. Ogenda kiwanikira ddala waggulu. Ngenda kukiwanikira ddala waggulu. Kuba Segirinya tulina n'enteekateeka ey'okufuna akanyonyi. Ti omulwadde jamuwe Kampala mungi nnyo. Ate nze kugambye jamuwe Kampala mungi nnyo. Nga tugamba nti ani afunyemu ekisujja nti Kasuku. Nti kagundi ka helikopita kadduke kamukibe. Kachopa kaako. Kadduke kamukibe. Kamusuuleyo. Nga kajja kakuleta wali ku ddwaliro nga kasuulawo. Iyo naye enteekateeka eri mu pipeline. Segirinya ogenda ggula ennyonyi. Kuga eri mu pipeline. Kubanga jamuwe Kampala abantu bafiira mu jamu. Nyina ambulance nena ambulance jamuwe Kampala agikwata. Ekirala ebinnya baganye okubikola. Kati ningamba nti mulwadde asobola okubeera mu ambulance olaba bwafiira omu ate nga nze Segirinya omulimu gwange kutaasa bulamu. Kati n'ekyakacopa nakyo nkirowoozaako. Welcome to yet another edition of Kasuku Life. Olunaku olwaliro nine Honorable Segirinya. Honorable koti eno ogyagala. Njagikubulira ebyafaayo byayo. Eyina ebyafaayo. Eyina ebyafaayo byayo. Naye baba bagikugoberamu emisinde emirundi mingi. Kugambye bwe nakubula ebyafaayo lwaki sigita. Bwejjako akatuli musajja munda akutwala kooti ku kyalaani nemugamba musajja katugitunge. Kooti eyina ebyafaayo byayo muganda wange. Ebyafaayo byayo. Nsanyusa okulaba Honorable. Kale muganda wange. Omulundi omulala nagamba buli mwezi njagala nkufuneyo waakiri olunaku. Tubeere nga tusobola otutuulamu ne tuwayawayamu. N'otubuulira ekigenda mu maaso nalabye eddwaliro olizaawo. Eddwaliro mpola mpola na kafuna ebitanda 15. Kati biri ebikadde baali babibba. Biri ebikadde tebabibba. Bwe baali ggala ng'ate simanyi ddirwe enfuluma mu kkomera. Ne mbalagira babiwa baki. Babigabira amalwaliro agaliraanye awo. Aga private saga government. Amalwaliro ga government sagala gawa kintu kyange. Sagala gawa kintu kyange. Aga private ne mbaga bagende nga babibagabira. Ne bagenda nga babibagabira. Kaya ate wayite myezi gumu ate ne banta. Kati nga tokyasobola kugenda kugamba oligo wagabidde ekintu nti ate kikole kikomyewo. Naye kati kyenakoze ndi ngena bwe nfuna akasente akatono nengulayo. Bwe nfuna omuzira kisampadde naye nampa. Naye ate lino lyengenda okuzzaawo ate ligenda kuba lyakabi nnyo. Okusinga n'eriri baggala. Eddwaliro. Lino ligenda kubanga lyakabi nnyo n'okusinga liri baggala kubanga nyina enteekateeka
eyagala okukomya enkola y'abantu nti yalwadde bamusindise Nairobi, simanya yalwadde bamusindise Aga Khan Hospital, simanya Nairobi Hospital, simanya mu America Mass General Hospital, UK nti agenze mugundi mu Clement Hospital UK. Ebyo kati Segirinya njagala bikomya ng'omuntu bw'alwala ajja butereevu Kawempe North Hospital nga bw'otuuka n'eyo mu America gy'ogenza ofuna obujjanjabi nga bakuzza ddayo Uganda. Eddwaliro gye liri erisobola okukolako olulungi. Yenteekateeka gye ndiko nammwe bakasuku mulekeraawo okuddamu okulinnya ennyonyi ate kati tusondeeza ennyonyi tusondeeza ya tiketi tusondeeza ya tiketi tusondeeza obujjanjabi kakati wano tekubaako ya tiketi ate nga n'obujjanjabi bwa bwereere kuba kati abo abasawo bonna abayizi ensi oba naaga amalwaliro gegambye bonna nakola dda nabo omukwano nti muntu wange waba alwadde wano nga kyetaagisaamu specialist ng'ali UK aliwa nga Segirinya ng'omubaka nga muteekamu akatiketi ng'ajja ng'akujjanjaba ng'addayo ku bwereere nga tusasudde dde omuno gw'ennusu yenkola gye njagala okuteekawo wano mu ggwanga Uganda ate kati kennafulumye muganda wa kanjuga ninga omusota omukobeko omuggo kubanga abasajja namanya nti project zino ze nakola Segibox lwaliro ambulance biiki abasajja bazimbamu omutima ne bansiba ekkomera kituufu nalikooye naye ate ngenda kukola nga nkubisaamu ku biri bye bakola kubiri bye bansibira nnyo ate kati ngenda kukola ebintu nga bya mulembe nnyo ogenda kiwanikira ddala waggulu ngenda kukiwanikira ddala waggulu kuba Segirinya tulina n'enteekateeka ey'okufuna akanyonyi ti omulwadde gyamuwe Kampala mungi nnyo ate nze kugambye gyamuwe Kampala mungi nnyo nga tugamba nti ani afunyemu ekisujja nti Kasuku nti kagundi ka helikopita kadduke kacopa kaako kadduke kamusuuleyo nga kajja kakuleeta wali ku ddwaliro nga kasuulawo eyo naye enteekateeka eri mu pipeline. Segirinya ogenda ggula ennyonyi kuga eri mu pipeline kubanga gyamuwe Kampala abantu bafiira mu jaamu nyina ambulance nena ambulance gyamuwe Kampala agikwata ekirala ebinnya baganye okubikola kati nengamba nti omulwadde asobola okubeera mu ambulance olaba bwafiira omu ate nga nze Segirinya omulimu gwange kutaasa bulamu kati n'ekyakacopa nakyo nkirowoozaako Segirinya abantu bagamba mu palamenti tonnateesa mpozi abatalaba nga natabuse muganda wange owanika n'oyogera nkugambye ate kati okuva lwe nateesezzaako kati abasajja sipiika ne deputy speaker banziguddeko otolabanga kubanga baga nti omusajja olaba twamuwaamu buwinduli n'awanda omuliro ogulinga tabbo n'ayogera oluzungu vocabulary zinakosa ziri enkambwe kakati bwempanika bwe nti bamanyi okulonda ndi wano ze ne batannonda ne balonda natannawanika kugaye kasita bandabyeko nga nteesa ne batandika okutya ne baga ono omusajja tabbo kubanga bwe nateesezza ekintu okumanya kyagenze vayiro paliamenti ye UK nempandiikira banneetaaga ngende endazing a matter of national importance mu paliamenti yaabwe America baseneta bampise banga tukwetaaga Segirinya ojjobeeko matter of national importance zoyogera paliamenti ya Belgium yampise paliamenti ya Netherlands yampise baagala ngene mbeeko submissions zenkola kuvannyuma lw'okunnengera nga ntema ensonga wano mu Uganda kati abasajja bafa abo abanonda okuteesa mu parliament because mu parliament muwanika bangi naye kati kugamba nti kati Segirinya nakyo si kyangu kati bwe bannonze ne bagamba ono omusajja kati eno level gyatuuseeko kati okunnonda kizibu kati kyengenda okukola ngenda teesa ini protest bwe mpanika ne batannonda jjukira walinze mbankaliranya akazindaalo nga nkanyiga lwampaka nga njogera nti banaye munampadde okwogera munange kugambye natabuse kati ako kewalengedde Segirinya ntandika muganda wange Kasuku ensonga zonna kati ezinyiga abantu gomanya abantu abakankubira amasimu eno ensonga zitunyiga eno tulina ekizibu kino ne constituencies zesitwala bampadde ebintu bwe baagala mbiboogerere bagende nti ate kati Segirinya ate kati yaliko mu by'okuteesa enzija gye wazzeemu kati ekizibu kyennyina nvuganya n'abantu aba nvuganya ne Ssemuju Nganda ne Ssewungu naye kakati kyenadde njagala sipiika ampa omwaganya abantu abo badde bateesa nga siriiwo kubajjukira waliwo kyebayita score card oluvannyuma lw'omwaka nga guweddeko ani asinza okukola ki okuteesa emirundi emingi kati nagenza okujja nga abo abasajja bateesezza emirundi mikibingi ate bendi nabo muleesi ey'okuteesa ani agenda okusinga omwaka guno ogwa 2023 okuteesa kati kyova olaba nnemerako nnyo ngamba sipiika nti abasajja bali boddamu n'owo omuzindalo olwedde badde bandi mu maaso nga ndi mu kkomera kati kyansi eno giwenze oteese naye ng'era yadde omuzindalo gwakusika muguwa gwakulwanagana nagwo omwaka guno bwe siiba ennamba 2 nja kuba 3
kuba namba emu eno nengera wakyali wagitayiza Ssemuju naye bwe siiba ebbiri nja kuba 3 so kakati bw'ongamba nti abantu bannandaba nga nteesa ngambye Kasuku abadde ati alya mmere kitu gimma abaana era kyembadde ngenda okubuuza ate singa obaali toli mukwano kwange nnyo nanigee nti sheno lwakuba yiyo nanigee nti batusookenga mu kawunyemu basooke bakatuteekako basajja bana basooke batuseeko kawunyemu bwenda bakatambudde bwe kati kalinnye waggulu nze nga neeyongerayo nga sijja kukola na musajja baana teesezza dda naye nga ekibuuzo kyombuuza akati nga ng'abasajja bo nti bakakunteereko bwe bati bwenda bakadduka emisinde bwe kati nga neeyongerayo nadde enkyanga omusajja mumuwadde kyayi nja kudde enkya ng'omusajja muwadde butunda oba kyayi nga tali kubitamiiza kubanga onkanze nnyo kidibeeti ky'okuteesa kyekikutte era ekyajjeewo kidibeeti ky'okuteesa ekya Segirinya eno emboozi eriwo simanya palaso ali erisikini ye yajjeewo emboozi yange ey'okuteesa naye social media abantu bakutte okuteesa kwani kuno kwe nateesezza ye ringitone ye profile pic nga Segirinya nteesa era oba tonnafuna ringitone ya Segirinya nga ateesa olinga atali mu Uganda ne profile pic nga nteesa nga njogera yafuuse ringitone sebo ensi gyendimu ndala onsobedde ukanza ninga nti omulala muganda Kasuku bweni nayo bakasuku kuba abantu ringitone tonagifuna sebo gifuna sinabagifuna ogenda gipa giteeke abayatero bankubidde essimu Segirinya tukole tutya tukusasule okozesa ringitone yokonza njagala information ekole ki etuuke mu bantu kakati bwe munaagala munsasule ate abantu mujja bakyajinga ne bagala abantu mubaweere ringitone bwereere profile pic mugibaweere bwereere abantu basobole okumanya nti omusajja yasinzidde yatabuse Segirinya asanyusa okulaba nange bwenti mugalanga it's always a pleasure having you kyekitambula eyo ekitambula eyo nje tuwayewayeemu kati kyekitambula eyo ekitambula eyo emboozi eriko ogimanyi emboozi eriko ogimanyi lwakuba nategedde eddawo ogwa nategedde eddawo ogwa siina wengwa era ndabyewo omusajja ali ku social media okwo ng'akulumba oyo muveeko ne ngamba nti buli muntu alina opinion ye kakati Kasuku obadde mu music industry ebbanga ddene bw'obanga gw'ogambye kyoyogedde n'omulala n'ayogera kyayogedde tiguba mutawaana ate gusobola okukyenkya nga gw'otawagidde ku season eno ng'ate gw'owagidde naye nze ate munnayola siina gwe naawagidde kyokka kye nabadde ŋŋamba kiri kimu Segirinya kye sitayagala saagala byakulwana ebya violence byo sibyagala kati omanyi lwaki abantu eddoboozi lye balitwala nga ddene Kasuku musajja sibusi wakusaaga kituufu kyabola abantu banfuna bubi oluusi kati nayogedde ku Ghetto Kids ne mbaga nti abaana tubayozaayoza baazina biki kuba period yonna gye babadde twali tubagamba mubalonde tubawagire obutegeera of course lwakuba twali tetumanyi babalonda batya sho tetwagiraba live nti kuba bisoma wali tusobola olonda mesira abalonda bali munda mu Bungereza kati oli naavayo naaga nti naye nga bamaze bino byonna kuba tetwabasika bassa wansi bamaze byonna biwedde bafunye ekifo babadde bakutaano oli naavayo n'ateesa naaga nti naye amazina ge baazinye okusinza ku Ghetto Kids betumanyi abazungu bala kuba bakyamukamu kati abazungu baali balaba kipya naye because ffe tubalaba bulijjo tukimanyiza amaaso kati oli bw'ovaayo n'omunnyonnyola nti amazina gaabwe tegaali geegali omusajja ampeereza message nanga Kasuku osima muwala na mutya abaana abato mubasika batya nga mubazza wansi nentegeera nti wano teyakitegedde kyadde kyogerwa tewali yagambye nti si kirungi okuba nti baatuuse we baatuuse fenna yes n'okubawagira nitubawagira naye be byawedde nitugaa nti abaana abo ffe tulina we tubamanyidde balina amazina ge bazina ate si geegali ge twakola ki omusiru ye yanvumye neŋŋanka mmuleke kati ekibudde ku bano ababiri nze siina gwe mpagira alien skin ne palaso siina gwe mpagira okitegeera naye bonna music wabwe mwagala however kyesitayagala mu byonna kulwana kubanga twafiirirwamu moze radio bintu ebyokulwana kuba bagamba nti buli kiseera butereevu byali bya violence buli lwobeerawo mu bulamu bw'ensi eno kati tolaba muganda waffe oli be yatuva ku maaso abantu bangi twalina okuddayo okwetereeza kuba abantu bangi twali twesanze nga tuyingidde ebyobufuzi ebitatukwatako tumala googera bitatukwatagana okitegeera kye ŋŋamba kati ne tuvayo netugaa nti tuddeyo ku kye tumanyi
nemudda ku ngoma ekya entertainment kuba challenge yaliwo loli banayafuzi banoonya abaana ne babateekamu social media nekwata omuliro obijjukira bulungi kati abasinga ne bataddayo kati buli kibaawo mu bulamu bw'ensi eno oba reason yeeyo basi yeeyo wabaawo kyobeero ino yigako neze analysis yange mu kino kigenda mu maaso tuyina mu Kampala yokka tusuza abantu endoze miliyoni nga 2 abali mu Kampala Kawempe na Kawa Makindi miliyoni ziringa Rubaga kakati alien skin okujjuza freedom city yetaaga nsima tunga mitwalo 2 nga mutwalo gumu mu 12 kakati ate gundi palaso okujjuza Lugogo yetaaga emitwalo ng'ebiri yetaaga emitwalo 3 yetaaga 3 kati olaba nti tukyalina miliyoni mmekaawo miliyoni emu mu emitwalo 97 miliyoni kitegeeza bonna basobola okujjuza bonna basobola okujjuza okitegeera kyekugamba kakati oyina point gyokoze newankubadde nga nze ndi engeri gye ndakulira mu ghetto ate ne palaso simuyinaako buzibu buli awo kubanga yadde ngamba nti alien skin mwagala naye ate ne palaso siyombangako naye sikayanangako naye actually yafunako n'obuzibu e South Africa nga agudde embayaaya baali baagala omutta omusajja yankubira nanga Segirinya jangu live nenzija live ku page yange ya Segirinya mu fans page nenteekawo embeera nga bwenfuna information kakati kyekiriwo nga bampa information nga wowe nyini nga buli yagala otegeera ebigenda mu maaso ku ye abifunirawo real time naye lwakuba nti bwe bansiba omusajja ngoyo gwe nagattako ettaffaali ate mukomera saamulaba naye ate saamunyiigira naye nga mukomera saamulaba teyannambula ate nga nze bwe yabeera mu kaseera akazibu nabeerawo naye kakati ekyo nkivaako nenga nti abantu bano bonna baffe ono ataddemu ono jasa agenda kukola byafaayo alien skin nti alien skin ebyafaayo byagenda okukola bw'anaaba nga Katonda amusaasidde ekintu ne kijjula agenda kubeera nga ye muntu asoose okulangira show ennaku 4 oba 5 ate ennaku 4 oba 5 ayinza okusetinga likodi abantu ne bataddamu kuteeka bulango ku ma TV ku maledi yebbanga ddeni ng'oli wabadaga nti kanangire show yange emyezi egi kakati sente zaafuna mu show ng'ewedde oyawulako ez'obulango nga actual asigazaawo na miliyoni nga 10 kakati alien skin kino bwe kikwata ne kikwatayo agenda kuba aguddewo essuula empya mu music industry ya Uganda nti ekivulu osobola okiteekawo mu nnaku ntono nnyo nikikwata ate abantu ne bakiyingira nga togenze kulanga ku TV togenze kulanga ku radio togenze kukola ki ate n'ekirala agenda kulaga amaanyi ga internet nti internet y'amaanyi nga nange era ebyafaayo bwe nabikolako ku internet abantu nga bagamba bwe mutawa Segirinya kaadi tugenda kweyambula muganda nga basajja babutampa era lwakuba nti tulina omusajja Robert Kyagulanyi Center mu wano wakola Kyagulanyi wano wakola yali yatunudde dda bw'ati naga ekibiina kyaffe kitambulira ku maanyi g'abantu abantu bagamba wa Segirinya kaadi kuba eno kaadi kaadi yali y'abamawulire kaadi bakasuku nga nabo batabuse bakasuku kati ne kasuku atali mu byabufuzi oluusi nga tayagala na Kyagulanyi kati naye ng'afunye weeyungirawo twapika kaadi eyo ne mupika kaadi abantu bonna ne bapika kaadi kati kaadi n'empeebwa olw'amaanyi g'abantu kati nange ebyafaayo byonna bikola ki nabikola kakati ne wano era tugenda kulaba ebyafaayo ebipya naye nze mu ndowooza yange nze ndowooza nti bonna bajja kujjuza Kasuku kubanga bannayuganda bangi kakati olaba ekivulu kye twalimu ekya misaaki ewantu wajjula naye ng'ate abakyayina tiketi ebweru basinga ate abali era nze singa waaliwo awo yali omugezigezi n'abaaka wapangisa mangu awo speed bana abafisse n'agamba nti mujje tubakuba endongo sasula mutwalo yali ajja kuyoola nakulaba naliwo
nali waka nyenyamu kuba maze emyaka egi si nyenyamu gana ekasuku myaka 2 ate kati noko olwala banyenyamu natuke waka buli wamunga wanuma maya magumba gali gekwata akatirike wanyenyamu koka mama nagiri nyambuza kiki nemugaleeta umanye kanjina flask 2 ine yamazza agachai ne yamazza gali mu omunyo ambuza ndete yagachai amazza gali mu omunyo gati yo munye kolaki yobosembeza anti obunulo buno wa polisi nga yankubye kati era natuka ngama tatera bazemu bakubye nemuga nti lero ngamudazi lero mashopuru zifuride mu kibulu kya misaki ndagaze nyinya era flask 2 erimo plain water hot erimu n'omunyo then wabawe ya chai nene ya chai rusi mala nennaku nga 3 nga sije kuteeko kati mama Nagirinya era nebwe ntuuka ambuuza kiri kitya kati nga mugalete mugambe ya munyo jobole kati yekanze nnyo nti nze yakava mukomera atabasajja bankubiddewa kuba saagenda naye kati ne muga eri gyefunidde fulakica gyefunidde zifulakica eyo mugundi mu kivulu wenjagadde nenyenye bwe n'okuba magumba gakwata myaka egi ebiri wadde onyeyanyeya moti ate nga sizina gano g'amaanyi mba mugakigagga gaffe naye Shamimu yali abadde kyawo Shamimu naye ate yagwera bino sagala yo tugende Shamimu muleke Shamimu muleke mujja kumugonga tanawona mwamu kabala ne mumukabala nagamba wayi yadde nkyali n'obulumi kansulo omugo wali omugo nenga yali tanawona era musanga ne mugajiki nagamba munnange wa Facebook yafukira Facebook ne social media bekola ebintu abana ba social media mugana ngo bayita abokusaga otuuka n'okoowa otuuka n'okoowa boogera ebigambo zera Facebook nagivaako kati nabadde namugongo nga bambuuza Segirinya oli musajja musiraamu ate namugongo ononyeyo ki ningamba nti Segirinya ndi mujulizi tulinawo ba political living matters yenze Segirinya ne Sewanyana ne tubaawo ne balirigious matters abafiira eddiini ffe tuli ba byabufuzi era nwana nnyo okulanga naffe tufuna olunaku bali babanga balinanga 3 ate sife batuwenga 5 nze n'alani kiki twayita muto kiyita kyakusaaga muganda wange 5 June 5 June nga wetuva mu kyabali ekyenna mugongo ate wabaawo ekya Segirinya ne Sewanyana bali kye batusingako abajulizi nti bo baafa ffe tetwafa naye twali tubulako katini nnyo okuba kufa nga kuli ku 100% twakoma mu 98%. Oba kitegera kati ng'omuntu ambuuza eri wano nyeyo ki nabadde ngenze mbe ne bajulizi bannange bajulizi bannange mbeewo nange bakulabeko nabo empewo zaabwe bamanye nti ate naffe tulina ekiggwa ky'abajulizi eky'abasiraamu era kyekisooka tubaayo eyo nga 2 abamwe banga 2 baffe banga 2 then 3 eno akati yonna mbaayo mbeeno nga 2 mubaafa mwalimu n'abasiraamu ate mubaafa sayidi eno temwali basiraamu sayidi eno naye ate mwalimu eyafiirira ab'ebyobufuzi bamuyita bali ku ddembe Joseph bali ku ddembe yafiirira babyabufuzi ba Segirinya kyova olaba naliwaawo nga siseguka bwe nti nga ntudde ate nakeerawo mugana kati ng'omuntu abuuza lwaki eri agenzeeyo ekirala abantu balina okukitegeera nti nze ne mukulembeze ti omukulembeze otwala abantu bonna abasiraamu n'abatali basiraamu kyova olaba ojja kundaba muzikiti ate ondabe mu kkanisa ondabe waba nga bampise nti Segirinya jangu okola si bakyetwala naye tebasobola kumpita ne bagaa sijja kujja ndi musiraamu mwabampise temuli basiraamu awo mba nsosodde mbantu flexibility okubeera flexible ne walabye nga banyanjudde enduulu enamugongo enduulu ezasinze okutwala olunaku zabadde za mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ezaddiridde zadde za Segirinya omusajja yakoze ebyafaayo muganda wange akakuba katonye enkuba ate kati enkuba eri saategedde yatonnyawo wokka bwe bamaze omwanjula ng'atudde n'ekya bwe bagambye nti tugenda kwanjula Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP pulezidenti wa Uganda yalondebwa Kasule Lumbo bwate bwe yayogedde kati bw'oba oyagala okumanya ebifa mu nnyanja obuuza gonya tewabadde yate owakanya twabadde ku TV ati TV olabira ku UBC ekyo ekijjamu
UBC kolabira UBC ebijjamu kati kuwabadde wabanza kwa bakusaze ko no DSTV engeri UBC jesigala ko kwandolabira ne kati gobuza ade kweni TV ade kweni BS kiche bahulidde enkuba netonya bweyamaze otuula wansi enkuba necha enkuba necha nitugamba omusajja ono amaanyi nga mangi amaanyi nga mangi galese amaanyi nga mangi galese kwegamba ekintu kye oba ekintu ky'omusajja oyo kiri blessed kiri mu Katonda ate tekinaba kubeera kya mulundi gumu twaline wana ekamocha twalonkinga simbo yaffe ya ambulera ng'akabonero kaffe kakati twatandika essaawa omukolo twagutandika essaawa egi ey'okumakya ku ssaawa 5 netugala tugenda kulonkinga ambulera buli omu agiwanike mu bbanga gijjeeyo nga bono ojja yambulera weebikkirire kuba neetonya bwe twajja yambulera netugissa enkuba n'ekya ekyo kikyayogeza abantu bonna obwama ekyabadde Namugongo ate oba ne Kasule Lumumba yatidde yagambye kiki kino ekiguddewo olwogedde ku Kyagulanyi enkuba n'etonya so Namugongo naye abantu bali kati ezo enduulu ezasinze zaade za mukamaawo ez'okubiri zabadde za Segirinya abantu banjagadde nnyo bantu bazaawo olanze nava mu kkomera nga ngamba nti serefi zino nzikendeeze ekimu ng'ate ovudde ne ku kkomera waliwo n'ekirala kyali kintamiza serefi ye mukazi ono ow'egundi owe Sweden Gulix tewamuwuli yali aneesibako kyomusajja ate bwe namuwa serefi bwe yamala ate yalya n'ebirala kumeze nafuna bufunyi serefi akati naveeyo nga ngamba serefi zino kanzikomye kubanga omukyalo ono namusanga mu conference nga akaserefi olwagira ngenda okulanga atandika kuŋŋamba Segirinya ate bwe yazze eno n'okulya yalidde nga nti bannange nze sina kye nakombyeko twakomye ku serefi nenveeyo nga ngambye serefi kankoleki kansiziddira bwe nagenda mu kkomera nensanga abantu nga bamusanga n'ekifaananyi era Kasuku beera musajja mwegendereza nnyo omuntu asobola okujja neyekubya ekifaananyi naye bw'ati bw'amala okyekubya naawe kati ate ne bamukwata nga balina bye bamuteeberezaamu ne bakebera mu ssimu ye ne bamusanga ng'alinamu ekifaananyi ne Kasuku ne bagamba nti omuntu ono aleka ne Kasuku bakolagana naye ng'omuntu yakusanga busanzi nkyowaayo kaserefi abantu bali mu kkomera ekigo lw'eyo embeera kati nalabye serefi lwaki nkuleetedde ebyo mbadde gamba eserefi ezazze wali Namugongo Segirinya serefi nemanya nti bw'olaba kwebaza omanya n'olima luweze mukama wange ali bize mu serefi nange nga ndi eno bize mu serefi so Namugongo twamutadde n'omukwata twamukutte bwe tutire tumunyweza bwe ate kyampadde amaanyi okugenda nga yusigenda kuddamu kusubwa Namugongo naye bangambye abantu babadde bangi nnyo Namugongo era ekyabadde wali muganda wange era we nategeere nga nti musajja ono banyakula munyakule kaluke banyakula kanyakule nakyo kyayongedde okundaga abantu ababadde wali muganda wange bonna nga balonda omuntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu ababadde wali bonna nga era wabakubaawo kugezesa nti bateekaawe box eno ya Mwai Museveni eno ya Kyagulanyi muganda wange muno mwandibadde muka Kasule Lumumba ne Nabbanja nani awuya binali babaddeyo babalaawo nga Nabbanja yabaddeyo Nabbanja yadde omugenyi omukulu yabadde omugenyi omukulu naye ng'omukolo baagukoze bubi yadde alina okubeera omugenyi omukulu ya Kyagulanyi banakwata obuyinza nalabye abasajja era nagambye bano kati entegeka gye baakozeemu ensobi yabadde egi kubanga Kasuku bw'obanga otegeka omukolo gwo ogw'embaga bw'obanga oleeta abantu olina abantu b'opima n'oga omusajja ono abantu bamwagala kajja abeere ku mukolo gwange kubanga njukira abaawo tayimu ey'okwanjula abagenyi abawerekedde Kasuku kati ogenda okulaba ng'oyanjula omusajja ng'ensi yonna ekuba enduulu kakitegeeza omukolo guba gukoze eki gugumidde kati ne wali we twabadde omuntu we yabadde n'enduulu yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina okuba omugenyi omukulu era ntegeeza bannamugongo abagenda okuddamu otegeka temukola ensobi ku Namugongo wa 2024 nze amagezi nga baweredde wano Kasuku Live Kyagulanyi gwe bamuyitanga chief guest abantu ati Namugongo agenda kubeera mu vibe nnyo gye mutalabanga gwe bamuyitanga chief guest kubanga ensi emwagala ate kyalaze nti ali blessed n'enkuba okutonya kati ebyafaayo biyinza okuddamu nga mu 2024 ku Namugongo agenda okuddawo ajja kuba yakayingira bw'ati etonye ayimirire etonye kwegenda kutonyera mu phases etonya bwekya
bwana abayingira bwati nga atuse ku mulyango ayingira malutuula katebe ne wano mukujja wonna ajja kujjanga emikisa gimutonyako egyenkuba atuule kati bwana amalutuula ekererewo baba natuuka obudde obumwanjiro obayo obudde bwo bwokugira kubanga bagambe gwe baba bafuula chief guest ereeto nnyi kubanga emikisa gimutambulirako omusajja oyo owaye nalabye musajja wange Zaaka empala ate yamubadde ki ogiriwona akatolika yabadde kakati lwakuba nti abantu baagala nnyo omanyi abantu baagala nnyo bamawulire era bamawulire nakino kanki bagambe lwaki munoonya nnyo akasobi Segirinya bw'okuba essuuti yo ng'onyumye bulungi nnyo abasajja tabayinza kuvaayo kukuwaana Segirinya nga bakuwaana nti essuuti ya Segirinya yakabi nnyo banoonya nti teyagolodde banoonya omusajja teyagolodde omusajja nga toyabaddemu stocks zeyagiddemu zabaddemu ebituli banoonya nnyo kasobi kakati omusajja aleka bwe yatuula akantu ne kagirako wano nnyo ne kataako agezze ata si kugejja oba empale yali emukwata accidents zibaawo nze naliko ku mukolo omugole ne bamuyita nti jangu obuuze ku bantu engatta akakondo tu oba yali yagenze mba China nga yaguze engatto nesammuka negwe nasammuka eri nenga nti omugole abadde atya engatto eganye nze naye kenyini Segirinya nagulako kengatto mu kibuga omwo nga by then nali sisaba nakufuna katambula kano ka space omwetambulira kati engatto ekwatako ettaka wansi ndikuba bwe nti sole yansooka mu maaso kati sole ngenda okulanga esambuusa egenze eri obonjetegeera kakati zemu ku accidents zetusanga ze ku mikolo nga olina wooli olinaki kakati ekyo toyinza kinenya kantu kajjawo ebintu bitwale nga accident naye ate ne bakaamplifyinga nnyo ne bakawa omuliro abanaye ne musajja wange Zaake yali asabudde ate nga yali smart nnyo actually kwolo yasinga okwambala yali Zaake ne kati okumanya abamawulire yamukuba ekifaananyi ekyo yamukwatibwa ennugu n'atandika okunoonya musajja ng'anyumye nnyo at least tunoonye kiki ekigaana nga banoonya akasobi waliwo omuntu bw'atyo nga ye buli budde tanoonya kirungi anoonya nsobi kakati Kasuku kuba kati Kasuku ebirungi bingi nnyo byokoze naye Kasuku lwagizeeko kantu katono bwe kati nga bannyambala bakwambala bakampulifayinga naye omanyi lwaki bakampulifayinga olwokuba Kasuku w'amaanyi n'ekirala baagala bakukkakkanye Kasuku abeere wansi ovuwiiki Katonda ekyo yakikuwa tekisoboka okussa wansi tekisoboka kuba nalabako nga Kenzo afunye ngumi awo bakoleki nga kati Kenzo by then yalina ate abawagizi bangi nnyo ng'ofuddeko n'olwaleero kakati abantu nga balowooza nti akati Kasuku eyo down follow ye naye ate ekintu wakiwanika buwanisi level omuganda ng'ogenda ovamu ekyo nga Kasuku takwatikako era nze oba kujja Kawempe embudde obwo nti ogenda kwesimbawo nange nandikulekedde constituency waliwo kintu kyoyinza okukola omuntu ng'olowooza omunyika kuba omuwanika nali mu campaign abasajja balatifu ne bagamba temulonda Segirinya musajja mupangisa asula mu ruumu 2 naye nga bali mu kwogerera mbalina mu ruumu emu nabaga nti ate kati Segirinya ow'ebbiri ate munaku munnaffe yajja tutegeera naye wawujja abaana akalolo landiroodi abeera ogwo naye nga abantu abasula ku njuze balinga 3 ate nga n'abamu takyakwatagana nabo gwe tuka ku nju abapangisa olabi batono nnyo bakwatagane ba landiroodi baabwe kakati oli mu bagamba nti Segirinya si landiroodi mupangisa aba ne bagaa Katonda mupangisa munnaffe anaatuyirawo omubiri abantu bampa akalu nakuganze nali namba emu nga nze 2 nze 3 nze 4 nze 5 nze 6 nze 7 kuba twali mu 15 kati bano bannaffe batandikira eno 8 9 10 11 12 13 ate era ne mbagaa nti ate mutya abantu bano obululu bampadde nange nnyiize lwaki baabamye kakati omusajja omusiraamu ate ng'obusiraamu bugamba okuddiza ninga kankwateko emitwalo egi 5 kanjiwe ne mbaga mwerondemu nga mwe bakandidate betubadde nabo mbukwasaani agabira abalala kubanga obusiraamu bugamba okuddiza mbukwasaani agabira abalala abasajja banyiga bunyiizi ne baga Segirinya tuyisiza bubi katumuwayiriza n'omuwayiriza nti teyasoma kati ndi ku university gye ndiko nawaayo ki oli ku university kati ndi kwa IIU nkola swaswa social works and social administration ngenda kubamu ate eyo bwe malo giyitira mugenda kunsonyiwamu Segirinya nnyinza okufunamu olugezigezi omanyi kati ebitabo byembadde nabyo nga tebimpa nnyo olugezigezi kati bwe malo okutikkibwa diguli
ngenda kufunamu olugezigezi tomanya abantu abasomye nnyo bafuna olugezigezi bale mujja kunsonyiwamu abalabi ba Kasuku Live nti Segirinya emba maze gundi eyo oyinza okujja n'ombuuza mu Luganda nti wasuza otya nze ali nekuddamu mu Luzungu bijja kuba lugezigezi lwakusoma lugenda kuba lugezigezi lwakusoma alina bigaana sigana kwongera mbitabo nja kufuna olugezigezi naye abantu bano abandoopa bankola bubi nnyo ne ŋŋamba naye nga nalina bigaana Kasuku nga ŋŋamba muntu asomye nnyo bw'oyongera ku bitabo ogenda ofuna olugezigezi ate abantu bange benkulembera tebaagala muntu wa lugezigezi ate ddala abantu gye bantutte ndi mukwongerako ate nategedde nti nzotuuka mu 2026 ne bagala talina diploma oba diguli tajja kwesimbawo bintu bya Uganda wano bikyuka pozi wafuna diploma kuwo mukaati data mine ya journalism era ndi munnamawulire qualified ndi munnamawulire naye ekyaŋŋaana okuga practicinga buli twabeeranga mu field ne mu mbeera eyo kwekalakasa kukola ki ng'embooko ze bakuba bannamawulire ate nnyinnyone okusinga ze bakuba bannabyabufuzi nengamba kitegeeza oba ne kamera eno ate omuntu embooko akulya 2 ate ono w'ebyabufuzi ye n'amulya 5 nengamba nti kati kambeera eno mbyabufuzi nensigala mbyobufuzi ne kati embooko tuzigabana kyenkanyigo munnamawulire nange Segirinya munnabyabufuzi waliwo edda nga akyakwandika amawulire nga mpandiika print waliwo batukuba tiya gaasi nengamba sidda mu field ya politics nenjesonyiwa wakati nze nalaba abaana bannamawulire betwali nabo mu kalulu kakyagulanyi kana aka presidential elections eyaggwa twalinga abali mu lutalo ng'omwana alina okujja nga ayambadde zino zigundi zi bullet proof munnamawulire kati munnamawulire nga katogana nnamawulire kimwambaza bullet proof kyekyaki kubanga mu nsi yonna ne bwe luba lutalo katolaba obudde buno tulina olutalo Sudaani naye kizibu nnyo ab'essayidi eno n'essayidi eno kkuba ow'amawulire bonna baba bakola ki bamwetaaga naye wano mu Uganda muganda wange kintu kye bayita b'amawulire kati kyova olaba mawulire bwe nagasoma ne sigakola n'ogamba sijja gatwala wala ne sigakola ate internship yange nagikolera ku Magic FM Magic FM eri under UBC nga ngenda eyo nga bampa okubeera nga mbeerako mu programu jukira nze kuva dda ndi musajja wa struggle wa lutalo kati mba mu yintani mpanda omuliro omusajja lwaki tavaako omusajja awumulire banga nedda ssebo radio gyoliko ya musajja yennyini banfulumya bufulumya awo yintani sanje bana nako bampisa mu gate awo gate ya UBC na ID yasigalawo gye bali bankoledde ku gate nemaga kale kanfuna ID kyate yake tukugobye gate todda bangobera ku muzindalo mutire bakwata ku kote nenga nti eddembe lyange eryokwetaayo okwogera kyenjaga tebalinganya nenzira ku masimu ku radio Kasuku notaliko kuba amasimu nyini kwe bangoba bye bannemesanga okwogera ate nga nkubako nembiwanda naye ngera omusajja gamba nkuggyeko bwana Segirinya eyogenze wala nenzira masimu ku radio kubaga amasimu ku radio ensonga yo ng'osobola okukola ki okugizimba naye abantu bano amasimu g'oku radio gano batayiminga batya omuntu omusanga yamanyi bwakuba n'ayitamu era ate radio neetaba emu oba 2 oba 3 era nze abantu beewuunyanga nti Segirinya pulogulamu azimanya atya osobola okuba wakampulira eno n'omala n'ompulira eno kakati ekyo ekintu bw'okirwamu ekintu kifunamu experience. Kakati ffe twamanyanga nti kati pulogulamu bwe dakika bwe ziti ku Ddembe FM Kasuku bata amasimu mu dakika 5 ezisembayo kati ezo mbanzi manyi nenindo omulamwa gw'oleeta ngendo kulanga nkubye nenziruka eno neno masimu ago gampromotinga nnyo Segirinya eddoboozi ly'ekyebando kyovola waliwo omuntu ayinza okungamba Segirinya akati totulyamu olukwe kyokka ng'ali mu kiŋŋamba yampuliranga buwulizi mu kyalo ng'ampulira buwulizi nago bw'oyo omusajja ndi mutuukako nga ndi muzitwago nga yakyali mu kyalo tanajja Kampala naye ngamba totulyamu olukwe ninga omusajja ono omusajja abadde ati nga yali mu kyalo ng'ampulira buwulizi najja n'ajoyininga ekintu naye n'akyagala ng'oluusi nze nakimwagaza nokimwagaza nti omusajja awulira ensonga bwazimenyemenye kubanga aga amasimu nze emirembe gyonna zize ginsanga amasimu mulembe gwansanga kati we twagenda mu gwa social media ntandika Mr. Update nayo nensanga so mbadde consistent ku bintu ebyo nayo kyali active nnyo ku Facebook ndi active nnyo wabula just ngeri gyembeera mu parliament ate ne mu constituency nakyusaamu ku nnaku nti bwe mbanga nakolanga update buli lunaku kati siyinza olw'ensonga mu parliament nyina okubeerayo ndi presenting abantu ate ne mu constituency kati mu wiki nyinza okukola
emirundi nga gumu ebiri esatu. So activeness yakendeeramu olw'ensonga nti ate balina obuvunanyizibwa obulala bakola ki bwe bakwongerako naye struggle giruddemu Segirinya struggle y'obulamu. Kakati nze kankubuulire nyina police bond bina 18 nga bwe bankwata banteera ku poliisi ziri bina 18 osobola zifumbisa akatogo k'ebyenda ne kajja empapula ziri zennyina eza police bond nga bwe bankwata banteera ku poliisi balina olupapula olwo bakuwa bwe banga tugambye ng'ewaka amanda gabuze obanga ne gundi eweddemu gas okitegedde tusobola okugamba Managirinya nti jjayo ziri police bond zaffe z'obufumbisa nabanga ateeka mbwati emmere nejja netulya ezo ziri bina 18 kati ate nembeera ne police bond nga bwe bakwata bakuteera ku poliisi nga si kooti kati ate ezo ziri bina 13 zeegoba ezo zifumba akatogo ka muwogo ak'ebijanjaalo nako ne kajja ne kajja wali bantu ne bali emmere nga zezikafumbye kati awo otegeera nti omusajja Segirinya olutabaalo lwayiseemu terubadde lwakusaaga nwanye wuuyo nabeerako mbatembeeyi waliko mutembeeyi anti kakati bali bagoba abatembeeyi neŋŋa nti obutembeeyi si musango n'obayingira obutembeeyi mulimu nenkeera nensuubula emmaali nentembeeya ne batembeeyi bannange era ko lwentegeera nti obutembeeyi buli musentantu bangulako banne babangulako lwakola Segirinya abantu bangulako mbanzirayo nsuubule poliisi nenkuba jeke Segirinya tolina kutembeeya eŋŋumi ne ziseka tege ne ziseka ne bantu balaganya tolina kutembeeya ninga nti bannaye si musango obutembeeyi bulimu maali eweddewo ngenda kusuubula bankwata nyongereko olwanira eddembe lyabatembeeyi nenetikako TV nakulabako TV nzetise kuba TV by then bali balese enkola ya digital of which nga sigiwakanya naye nga ngamba n'owana lugo bamuleka alabi kubanga luwa talina za mwezi kusasula mitwalo 2,500 awo wali olwanisa nkulaakulana neteekawo embeera nedda nali njagala ebintu bino enkulaakulana tebagikaka enkulaakulana buli omwana onyanoonya kakati gwolaba ekifaananyi kyokwa ne kamera eno gy'olina ezoominga bweti bweno kamera eno tusobola togiyita yakusaaga gy'olina kakati omuntu bw'aba bangi nnyo abakwata videos zino abakwata content ow'enjawulo naye olowooza omuntu lwakyalaba Kasuku olw'okubalengera ng'ekifaananyi kiri kiriya kati atalina ssente n'essimu ye eri gyakwasa era naye ye gyasobodde tajja kugenda ate ku kyatakola kyatasobola kakati nali ŋŋamba nti abanaku bajjaffe abali mu kyalo babaleka atereeze antena ye amawulire agalabe oba bikankana bw'aba talina ssente alabe naye kati baali bagamba nti omugagga yalina okulaba omwavu talina kulaba lwakuba nti era mu lutalo lwe nalwana mulimu ebyavaamu ekisooka bajjira mu mitwalo 4 okulaba omwezi kati n'ogw'1500 akola ki alaba so ezo TV zenneti kati zaali zakusaaga nezitwala ku parliament ne mbaga nti munnange TV okuleeta omubbi ankuba embazi ku mutwe ng'anonye TV nga TV siginaako na mugaso katuzibaleete tuzisuulaawo mubeere nazo nenzeetika nezitwala ku parliament poliisi nejja nezijjako nezitwala kati kubalabira amawulire era bw'ogenda ku CPS nosanga abo abasajja mu ofisi zaabo abasajja abo nabona bali ku CPS TV zange era njagala ate kukola lulumba luzinona bwaba nga bazaagala babeere nazo bampandiikire nti Segirinya TV zo zetwakujjako tukyalabirako sikuwamba buwambi nolo bankwata jeke nga bantu nali nekalakasa kuba edi muto mu kibuga ngenda okwetegereza nti jukira waliwo emuje nali nawandiikako eri emabega nateekako mu Segirinya Muhammad ngenda okulaba nkalabe emabega ninga nti abasajja TV zange zabakolabira amawulire TV zo ziri ku CPS TV za Segirinya kolabira amawulire era olulumba lwengenda okukola nga nzitona nalwo mujja kulutya nolwekyo awo nawo naliwo nenzija nengwambu weero wano kutogikwatako sajja ne bantwala saketi ne bampalampya olusozi olwo olwagundi olwambuka awo nga ku KCC awo nempisa paatulo gomanyi okuyisa paatulo musajja wa paatulo yambuuza Segirinya linduka speed maker bweyanganze nali ninnyenga kaguddeyo naye ate wampisa kubanga abasajja eno sawuti gye baali basiikudde yali nkambo nnyo mansula obwero temujja gikwatako abSFC ne bajja ninga nti bano abasajja sabakoledde training kuba omusajja w'SFC akuba oluyi muganda wange amanyi ogatwalira mu kaveero nolowooza jjinja lya minzaani kati kye nakolanga ekintaasa bigere naye gwe omanyi okuddukira omusonso
ne kooti eno mpoza gwa kibanje yeeyawudde ne taayi n'olyoko yambuka olusozi noyisa paatulo ng'edduka era omusajja ambuuza nnyo musanga awo ani wali mu sipiidi mmeka bwana Segirinya kwanza eno kaali kaguddeyo okitegeera mwana Kasuku nolwekyo bato zempiseemu kyovula omuntu bwambuuza Segirinya ku sitwaga eno ey'okununula eggwanga oyimiriddewa ng'akibuuza nze ntambula kati na butambuzi sikyamuddamu kuba nze nnyina obuuza ye ndi muleve ebuuza siri muleve ebuuzibwa ku sitwago y'eggwanga Uganda ndi mulevo ebuuza nti wayi Kasuku oli naffe naye si muntu kujja nambuuza nti Segirinya kakati mu sitwago oyimiriddewa ku ntalo ze nnwanye muganda wange nze abasajja amakooti ge bankanjulizaawo ku parliament nenzija ne kooti ne bagiyuza nenzija n'engatto nenzirayo n'emu engatto zange ezakabuliraawo ku parliament omunnyo gwokka gwe waakagula omunnyo gwokka gwe naakagula wano bakubye kana akakongovule kakati nembeera gyempiseemu tebadde yakusaaga kati oli bambuuza nti wayi musitwago Segirinya oyimiriddewa omusajja ono alya mmere kitugimba abaana nze nnyina kati okubuuza yerevo gyendiko ebuuza gwabuuza abantu nze mbuuza abantu nti tetukutegeera bulungi si gwe gamba nze nti tontegeera bulungi wow you've really given me a good 40 plus minutes mbadde ndudde okuseka bweti nkuwa ekintu nga bwe kitambula Kasuku onzigyemu empewo nkuwa ekintu nga bwe kitambula kyobola wambuuza akakooti kano nga tokavaamu kana akakooti muganda wange kagumidde embeera yonna basajja bagezezzaako kayuza nga tuli mu sitwago tekayulika bakakwata bati poliisi nekwata n'omulala n'akwata eri tekayulika tekalina gye kalaga njagala kutwala wa musajja wange Kibuye chicken ali awo Kibuye akumpereyo enkoko ngezi enjokye muwulira bamwogera mbu alina enkoko ey'omulembe Kibuye chicken sajja alina enkoko ye ennungi kyakola akimanyi ngenda mutujja kugendayo enzizeemukko ku maanyi manyi nagenda ova mu kkomera muganda wange nayingira ekkomera nga nyina kiro 10 ngenda ofuluma nga nyina 35 kiro zange 6 zonna mu 5 zonna abasajja zasigala ebiku byazigabana nkukunyi biki mpize nafunanga tekeze nafunanga Segirinya mwana baba kubanga muganda wange ono musajja abadde ati wabaawo balina okulaga nti ebweru ovudde mu public life kati oli eno mu prison life olina okubwamu olina okusika chapati okusika chapati okumanyi kati waliwo omusibe yajjaawo nga mupya nebamugamba muzeeyi tukutwala kusiika chapati n'asanyuka naga nti mbadde ndudde nojje yaako ye ng'alowooza ze chapati zennyini zebakola ki zebasiika sebo ebibatu bino byolaba byakawona buwonyi naye nga muganda wange ekkomera tocha yennyini psychological torture ne physical torture si kintu kyangu naye kulikayo kasita wavaayo kati oli mugundi alina kulayozeemu emirimu gyo egy'okuyamba abantu mirimu nagizeemu era eggulo nyina omukyala ayina bbaawe yafiira mu sitwago bamukuba amasasi n'afa mugundi eno eyanga 28 n'amulekera bamulekwaba 5 natuuseyo tebalina kyakulya abaana balonda scrap okufuna ekyokulya kati ne batuka n'okuŋŋamba nti abaana abo batuuse n'okuyiwa emmere y'abantu atwale entamu ayiwa emmere n'atwala esepiti akati niŋŋamba nti abaana sinza kuyinza babeere mu mbeera bwetyo ne ŋŋenda ne mbatwalira ebyokukozesa ne mbazza ku ssomero ne mbasuubulirawo n'amanda awo n'amatooke niŋŋamba nti amanda gano n'amatooke ne nfunayo keyatteeka nti mwe munaavanga abaana bano kye banaalyanga ne baba bavudde ku ssomero baba basobola okubeera nga nabo babeerawo wano kugamba ne mbatandikirawo enteekateeka y'okwekulaakulanya ne mbawoneka segbox mwe basobola otereka mu kyo kyenoonya nzizeewo enkola eri gye nali ntandise ey'omuntu omuwa eddobo simuwa kyennyanja Segirinya ze enkola yange ne bwe kaba katono nga kenkuwadde neriba ddobo nkwata ddobo lyenkuwa okusinga okuwa ekyennyanja so enkola ey'emirimu eyo nagizeemu so far lwakuba nti bankwata naye singa tebankwata muganda wange Kasuku bwe singa tomanyi kiri mu Kawempe singa tulina n'ebizimbe nga biri mu bbanga mu Kawempe naye nga wansi tolengera we kitudde sigamba nti gamba kalina nga kizimbe kiri mu bbanga nga wekiyimiridde bwe kiti naye ngeno wansi mu buli omu abuuza nti omusingi nga tekuli musingi kitudde ku ki nga takiraba eyo enteekateeka nayo nali njiresi nga abasajja amaze okukwatagana nabo bali Netherlands Amsterdam
nga maze okukwatagana nabo bazimba ebizimbe beera mu bbanga nga tekina kwe kitudde ekyo mu Kawempe gye mwali mugenda okusooka okukiraba basajja ne banzoba pulogulaamu ezo kati ate zirina kuba za kisanja kijja wakati nyina kuddamu ate kuluka buto ekintu naye ng'ekintu nali maze okkiruka nga ndeese ekimotoka ekya fire brigade ekigenda ng'okuyambako nti tugeze omuliro singa guba gukutte ewantu ng'emmotoka eyo esobola okudduka emisinde kuba kati fire brigade eziriwo olwaleero bw'ogikubira essimu ate yatiya gaasi yeesooka nze ne bakubira wano essimu ng'embaawo z'abantu zikutte wali mu indasitweriya ate yatiya gaasi ye yajja negamba nti twali tumanyi beekalakaasa tuka abasajja mmwe ne badduka mbu bagende ate baleete ey'amazzi egenda okutuuka ng'embaawo zonna ziyidde nga vvu baazikizanga vvu bwe bati kati ne ŋŋamba kanfune emmotoka ezikiriza omuliro eyo nayo nali ngirobiize nga budde bonna etuuka tetugenda sukkawo wano olunaku olwaleero webalese okujja mbagaliza wiikendi ennungi mubeere bulungi mweraba